kayise kaseera ate wavuddeyo omusajja omulala n'atubuulira ye William Kawuki nga naye agamba nti ye yavuga General Katumba Wamala n'amutwala mu ddwaliro nga bamaze okumukuba amasasi. Tukola ki bukugwamu amanyi kyobo tukola tula ku boda nkole ki tukutwale mu ddwaliro. Nangamba togenda kuntwala wa ne mugamba nenda kutwala no ku maluko mukwe kumpi wajja okusobola okwanguya. Afanye nasoka agana nagamba tumutwala onanga tuula gwe tuula atula ku piki yange. Namugamba neto na bodyguard wakole ki atuule. Bodyguard naye nakola ki n'atuula. Bodyguard watuula nimbavuga misinde ababodaboda abala bajja bakola ki banvaako emabega nga bakuba engombe. Kati nenziruka paka ku malukomu. Tuka ku malukomu ne bamujjako ne parkinga piki. Tumuyingiza mu kalumu emabega. Kawuki akisimbako amannyo nti ye mutuufu era ne yeewuunya obuvumu bwa Kasibante gw'atamanyi gye yava. Naye kati waliwo alimba abantu mbu yamutwala yakola ki teyabikola nako. Ne prove gye nina ne jacket yini nagirimu eriko omusaayi ogiraba guno gwonna musaayi wano wansi wakuba gukaze guno. Tuzene twekanya akatambi k'ebyaliwo nga General Katumba bamukubye amasasi era ntugeraageranya ennamba ya pikipiki General Katumba n'omukuumi we Koboit kwe baatuula okugenda mu ddwaliro. Ennamba ya pikipiki gye baatuulako yali UEL 693D so ng'eya Kasibante gwe twasooka okulaga eri UEN 596B. William Kawuki wa myaka 45 egy'obukulu nga mutuuze w'ekisaasi era agamba avuze bodaboda okumala emyaka yali ava Kamwokya gye yali atutte omusaabaze wabula bwe yatuuka ku luguudo Kisote ekisaasi n'asangawo akavuvuŋŋano. Tukyali awo mu ddakiika eyo wa boda ajja agamba nti mukomona wali bakubiddewo omusajja amasasi ali mu motoka yaki gy'amagye. Ngetungamba kati afaane ogirabye nti ye n'ensamba